Bwetuta wagire baffe ne mwagira bali abajja buli ssaawa mwe mulimanya omusama oli otya wana wo bali awo nga bazze oba oli awo nti Nigeria good oba oli awo nti Nigeria bannange Nigeria tebaba quality work omanye ensi tulina kye tuyita international super highway ekimu tekyekweka kakati Abanigeria tujaga nti temujja omuntu ye tuli mu free market era ajja mmuleta kati gwe kyokola muyimbi wa wano kwata lukoba kola video ennungi bintu birungi yimbira ddala tokaaba bukaabi ojja kukananga ebintu bikoze iki nga bizegera ffe tuba competition naye maama abasajja batuli bubi ze nali mu America Nigeria buli obere South Africa Nigeria South Africa eri kaleko mapiano gayo bagakola fulano mu Nigeria yagakopi ewe nanga bilia olwo ina kitata Kenzo nagenda sinkana amuza bonna bana Uganda just oyo bannange gola bakudyo no totambuza nnyo mukulu Dennis girampola twale kompola ebintu etwalete tubisuubira Kenzo oyo gotegedde wokubiri ku kono kati wokubiri ku ddyo ye amuza naye waliwo ekintu kyekisooka okulagamu ebyo ebintu nti Rema alabika ayagala nnyo abantu nga wawe ebirevu ku ebiri amuza teyalina birevu nga basinka kati laba Kenzo naye bayagalana maybe nga tesitera yeyo tina ebirivu oyina oba wabikuza kuba biri maaso olobikuza kakati daba ekyo kimu ekyokubiri basinkanye mu Kampala wano batambula ono n'alengera munne omu n'ayimiriramu katonda uya yanchayira mukazi uya obitegedde katonda amulye kubiraga genda aguma nasinkana abantu bagamba dda temukolagana kati bakikakase nti kisoboka kakati wabaddewo ne Seeka mpozi Kenzo ndowooza n'agambira engeri waliwo Seeka kaŋŋumire ddala Seeka oyo nkyanoonya linnya lye wano linnemi okutegeera yasemba ku ddyo but anyway Kenzo n'agamba nti nga Sheikh Muzata tannafa nango laba namubuuzaako kuba babuuziganyako nejjukira bye yamugamba biri tujja biddamu kuba omugezi yakola ki eno bataddeko n'omusika eggulo kuwa kati tunabituukako naye naga nti kati lwaki ono simubuuzaako mu bye bakkaanyizaako wammanga omukyalo oyo munkuumire bulungi Rema Kenzo atuma Rema Kenzo atuma amuza amukuumire bulungi ani yabiwulidde ebigambo lwaki olimba nibonna Kkalira ekikansoka embuuzi no kati ate gwe onkoze bubi nedawuliriza onkoze bubi kati gwe ebifaananyi tebyekubye he who took the picture those who were around brought me sitagaseka mumukuumire kakati ebyo byonna nga biri awo ensonga zabadde mpanvu nnyo bwe basinkanye Rema oyo ne bakkaanya era nti nno n'abeera awo kagamba ne basinkana mu lwatu kuba Kenzo ne Rema basinkana omwana ne bamukuza bulungi nga mumanyi amaalo ng'ate ameyalolooza yeyeetwala yeyevuga mu motoka baye yeyinyisa bondo ba takisi tekisoboka wabula basinkana naye nga like it cannot be such open kuba Rema muli alaga ntayagala kusinkana ku Kenzo wadde tayagala era nakyo bakyogeddeko nti kakati omanyi basisinkaneko mu lujjudde era bateekateeka na kivulu nze nkugambye mpulira someday nga bato mu maaso gwerinda ayi tekirimu na sitaani ejja kuba gwetereka bulungi byenjogedde ogenda kulaba kyekugambye nga kituufu kikipinge ne beta but ona asinkana no ku stage emu ogenda kukira bakole sente boloze basinkanye soko tukubiremu awo le basinkana yali na Tete Comprehensive Hotel nga tenaba bola byebegwe Kenzo naga mama kuimbira muno amata ekivule kyali kyamayi era nawo bali lugambo nti nabo bayawukana naye bituufu byali bituufu naye nga tebiri open kwolo basinkana era kyalinga ekivulu kyegambye ekyo bajja kutegeka abantu ne bajjula essanyu dabagwe bwe kyali negwe
otunulira ebintu eyo omusajja oyo yali ayagala omukazi oyo lwakuba kungulwami yali takiraga nagamba twaliniyo sekasitanawulira Kenzo n'ayogera amazima tiyagamba agenda kusooka kumala nyumba ya bijja oba abantu babijja oba byali bituufu yabigamba nze mu Amerika yabinyumiza oluvannyuma yaga ne twanyumya byaffe lwaki wabyogera nga nti n'obujulizi Flavia Namulindo yaliwo twali mu bagito ba Regency Hotel New York City Manhattan Kenzo n'anyumya ebintu ebyo naye yabinyumya nga bannamawulire kwa yangamba ajjako kamera nenjija kuna kati katunyumye ebyaffe nena ngandi nemubuuza nfune byenjogera naye yogera mu byokoze iki byogedde ennyumba y'ebijja yajogera ndi abalowooza kumala yabijja tono amugamba mbaga Kenzo n'aganoga nti nze gwe mulaba nali siina bantu bange kakati bwembanga siina bange at least kansooke mmale obujjajja buli obutaka kwegamba bwebitoto teyagenda bikola mulala yenze ng'ate ofunye abagenda obbazaala okumanya muluma nange era muzere yabuza Kenzo mugana ebyokukaabakaaba story ki seno babadde balinga bwa Luganda ganayo gokola ki bwomanyanga nti Buganda ego ankola bubi naawe naga nti oli era ebimba atuganye obisunasuna ennyonga kafeero bwe yakola ki bwe yayimba nti Kampala mu kooti tebimba atuganye tusunasuna tusooka tulinde mu lutuulo oluddirira mu part 2 namugana naye omanyi nti nawoowa omukyalo oyo gwe watwala mbwera babituusaeko naye jjukira akatambi kano Kenzo lwe yabyogera bino yalaba nti kubukedde Seeka Mutonga agamba nti nze abo sibawoowanga Kenzo Seeka gwe watuwoowa mbona bwe babyogedde Seeka yagamba yalidduwa kati Kenzo soka wulira so nsaba ntonda akakisa kano njogereko ku mbeera ya Sheikh Muzata Sheikh muto Seeka mukwano gwange ndudde n'emyaka mingi era nga Seeko yansomera ddwa gumwalabye ku Bukedde agambye nti baatuwoowa naye nga bw'omanyi simanyi oba Seeka yeerabidde bwerabizi simanyi oba Seeka kitu kidogo yakoze omulimu gwakyo naye nga Seeka oyo nga ndayira mulilla alla okunzijjako buli kyennyina nesigala nga ndi bwenti buyinike Sheikh Muzata ne Seeka omulala omugwe saamanya ani yamuleeta oba yava ku saidi ya mukwano gwange oba yava kusoba Seeka yennyini yamuleeta baatuwoowa ne mukwano gwange era nenkwata enkoko n'enjiwaayo omuko gwe nagiwa mumanyi sijja kwagala ku exposinga family mannya era n'omuka kimanyi nga ze n'avaayo n'alayira mulilla nga alayira ku linnya lya Allah baatuwoowa omukazi alumba biseera ebyo bannaaye era Kenzo yajjukiriza basinkanye bwe yasinkanye amuza yamugaye nti baatuwoowa n'ebyo nakitamulira twala muntu naye ensi eno Sheikh Muzata bambi babadde edduwa ekibuli ne bateekako omusika naye ng'omusika amufaanana nnyo era ku lusuumu eri n'agamba kale olaba omwana nti bamwambaziza embugo simanyi omukulu waali omusika kakati naga nti kale Seeka nga tayagalira ddala na mbugo yayogedde ekigambo awo sitagafulla naye olaba omwana bwafaanana kitaawe kuzaala kuno kuzaala kweko jjukira ku lusuumu yateekako mutabani we annual sesanga kati bwe buzibu obukola ki era we bijjidde ng'embaga ya December 18 ne Akram ekyo kyekiwandiiko ekigambibwa nti kyadde kya kulucumu kyeyataddeko naye bannange kati ebyo biri bwe bityo ffe tuligenda ku mbaga ku lusuumu twamuwaakiramu n'akiramu ne tumuwa ku lusuumu ekyo ne tukikola ki ne tukita kubanga omuntu yabuuza nti Muzata anaakomawo tinedda kati ku lusuumu kaagende muki mu bitiibwa Jingo Show maama eggulu waddeyo meetings agenda okugattibwa ne mwana munne ewa Pastor Kayanja mulongo babiri Jingo Show mulongo babiri mukyala wa Jingo Show bamuyita babiri obadde ogamba oli maama awasita ono mulongo mulaba oli munene nnyo ono mutonotono kati awo nga beebaza abantu mu lukiiko olwawedde essanga mukaaga ez'ekiro simanyi lwaki lwawedde essaawa ez'ekiro ate abantu beebusaabaleeyo gangu badenda kwogera ekitakwataganye naye omanyi balina kye wanuuza eyo ku nnyanja zeeyo eyo tinabakka mu nnyanja gye bakola kiko wabaddewo ekiro gabaye tugire tuve wano ng'obudde bukyali beebo nno kakati bwe kiba nga kikirizi kadde producer kyalinawo tulekereyo Shiba
nti nno omukyalo oyo annyonnyola Shiba Karungi nga bw'omanyi nga 9 ne 10 ku Serena Hotel nga ffe tumutaddemu ssente ne Keti concert wabula yabagambye kino kyagenda bagamba nga tumaliriza mu lukiiko olwabadde ku Serena ku Lwokutaano nti nno mumanyi nsobola kikuba ennaku 2 ekisoboka agenda kuleeta bipya ku 9 ne 10 enkera aleebita ebipya n'abayimbi bapya n'ennyambala tumagaliza show ennungi basawo ne banyabo Merry Christmas era nga tugigaba wano ku Bukedde ebeerako 1 ne 2 yenze dola namala oimbwa Josephat Sseguya president akume atakomira mpeera. Good morning. Kiringo kwambala olugwero lumu n'oluddamu enkeera tekigenda kuba naye nga tinze nkola shows 7 olunaku togenda nkokulaba muzannyo mu Ebons noddayo regular mu bakayimbiro oba mu Ebons baki n'ogendayo ku makya ffe twakolanga mu sessions ng'abantu bajja emisana ne balaba omuzannyo ne bajja regular ku National Theatre ne baguddamu lwaki gunyuma sikyogenda ate nze ekigenda okwawukana mukyolaba ku Lwokutaano ate si ekigenda kyekimu okubeera ku Lwomukaaga waliwo ebigenda okukola ki waliwo ebigenda okyukamu n'abayimbi abayinza okujja ku Lwokutaano ate tebagenda kujja ku Lwomukaaga so bintu bingi nnyo ebigenda okyukamu kyo tegenda kuba yeemu naye ate egenda kuba yeemu same energy same love same power but different and classic.